Abakristo mu kigo kya St Jude Catholic Church Wakiso babinuse masejjere babadde baniza Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere ng'ono yabadde omugenyi omukulu nga bajaguza olunaku lw'ekifo kino nga kiwezezza emyaka 16 bwe kyakitandikawo. Omukolo gusoose na kuggulawo kizimbe eky'emyaliriro 4 ekizimbiddwayo Kereziya okusobola okuvaamu ensimbi ezinaabeezaawo ekigo kino wamu n'okutongoza okuzimba Kereziya empya ebalirwamu ensimbi za kuno Buwumbi 4 ng'era yakutuuza abantu abasoba mu 100 nga n'oluvannyuma Ssaabasumba kw'ossa n'abakungu abalala balambuziddwayo Kereziya wakati nga bbandi enyanyagiza emirere. Ssaabasumba Ssemwogerere yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ng'okubuulira kwe akwesigamiza ku mateeka 10 agamenyebwa entakira ng'abantu beetaba mu bwenzi obubbi n'ebirala nga n'abaana 52 bamaliza omusomo gwabwe ogw'eddiini n'abakuutira okugoberera amateeka gano. Abatemu mubamanya ate battano n'okujjanjawo kati budde tugenda mu World Cup batulabudde nti bannaye mwegendereze abatemu webali okutambula bwe tugenda kuno mutuyita mu bwici banoonya amasasi agalizo tutta. Akuutidde abakristu okuyambagana mu mbeera enenzibu ng'alina obusobozi abeererawo oyo ali mu bwetaavu ng'eggwanga lwe lijja okugenda mu maaso. Abakulembeze ab'enjawulo okubadde minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye, ababaka ba paalamenti okuli omubaka omukyala wa disitulikiti Wakiso omukyala Betty Ethel Naluyima, owa Bukoto Central Richard Sebamala n'abalala bawaddeyo ensimbi okuwagira omulimu gw'okuzimba Kereziya ng'abasabye abakristu okuzimba ng'amasinzizo kuba guno mulimu gwa buli muntu. Basaasidde bannakibiina kya DP okukosa n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu olw'okufiirwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere gwe bagamba nti abadde mulwanirizi wa mirembe kyokka ng'atuuse okufa nga byabadde alwanirira tebituukiridde. Ekyokuviibwako taata waffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ekyamazima n'obwenkanya tukkiriza nti kitaffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abadde ekyo nti twetaaga obuweereza obw'amazima n'obuki. Minisita Kyofa Togabye Kabuye ku lwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja awaddeyo obukadde bw'ensimbi za kuno 10 okuzimba Kereziya era n'abaako n'entanda gy'asibirira abakkiriza emutikkiddwa Ssaabaminisita. Paalishe n'okuba baagifuna nti balaze enkulaakulana y'amaanyi kuba buli lunaku olaba nga waliwo ekikyuka kingi nnyo. Wabaddewo olusiisira lw'ebyobulamu abasawo okuva mu ddwaliro lya St Joseph mwe bakeberedde abantu endwadde nga boogedde ne ku bulwadde bw'amaaso obukyasa ennyo ensangi zino. Amaaso tukizudde nti abantu bangi balwadde b'amaaso naye nga tebakimanyi era ng'engeri yokka gy'osobola otegeera nti amaaso go gali mu mbeera nnungi abamu bakaluubirizibwa okulaba kuba amaaso agamu bagabeera sensitive to light. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Ronnie alaze obwetaavu bwe balina okusobola okuzimba Kereziya wamu n'okusoomoozebwa kubasanga omuli obwavu obutabanguko mu maka wamu n'ebirala. Kaka tugenda kumenya Kereziya eno tuzimbewo Kereziya empya. Abamu bayinza okuba nga batidde kubanga eri mu biliyoni nga zizo naye ku lw'obuyinza bwa Katonda ate nga namwe mutukwatiddeko abatulaba n'abatuwuliriza tukakasa omutindo guno tujja gutukako tuzimbe ennyumba eweesa Katonda ekitiibwa mu Wakiso wano. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.